Waliro abakubye ekimmoni kubanga tasobola kujja kuliraana abantu bali mu lukwe mutta. Mwenna abadde mwekereziye erubaga mule bulungi nnyo okusoka abantu bambuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka omukristaayo ate okusaba kukubadde mu kanisa mu kereziya erubaga kati kankunnyonnyole munnange otegeere. Ssaabasajja Kabaka waddembe okusiima n'afuna okusaba oba okusabirwa mu kanisa yonna oba mu muzikiti gwonna. Ekinjalo kusoko kugamba wabula mmwe mulina ekibagamba nti okuba mu kristaayo alina kusabira Namirembe oli mutuufu mu nsobiyo wabula nga mugatta bantu ne bwabaga nti ngenda kusabira ku muzikiti gw'odi Kampala era naye agende tebamugaana n'abagambye agenza musabiniside tebamugaana babagenzi Lubaga tebamugaana ekyenjawulo kyotamanyika nti kunnyonnyole Abasosolodooti ba Dealers Association abafaada bapaati babeera ku mikutu egyo nga Museveni awadde ssente boogera ebigambo bingi. Ssaabasajja Kabaka alaba. Jjukira nti oyo musajja wammwe Kazimba Mugalu oba Kazimba Mulalu. Ojjukira nti yalinnyako mu bigere bya Ssaabasajja Kabaka naggulawo emipiira gy'amasaza. Ojjukira nti Kazimba Mulalu yaggalawo emipiira gy'amasaza oba gyali gy'amasaza oba gyabika ng'alinnye embigere bya Ssaabasajja Kabaka ng'era ono Mayiga yamuleese. Kazimba Mugalu byayogera ng'akudaalira abaana ba Buganda ne bannayuganda nga Museveni amaze omuwa ssente n'okwogera amafuukule gwoza Ssaabasajja Kabaka talaba wakati wa Kazimba Mugalu n'amakanisa amakereza amalala. Ssaabasajja Kabaka alaba. Amanyi obulawo we buli amanyi baani abakolaga ne Kazimba Mulalu. Mugo mwandisubire lyandisabidde abali Namirembe abamanyi bonna bafu bwefufu. Kyova olaba yagaanye okgenda okusabira Namirembe kubanga yategera nti waafa n'okuzika kwaggwa oli Kazimba Mulalu aliyo era Kazimba Mulalu ale nno namwesonyiwa namuwa abaana mukwataganyeeko so mukitegedde Ssaabasajja Kabaka buli kimu ekibeera waakiraba asoma empapula z'amawulire alaba telefai alaba TV social media sayigera kulimba sigera kulimba sayala kusala mugambo simanyo baagiraba ne buli ekyogera bannaddiini akiraba yabadde tasobola kukkiriza kumusabira mu kanisa ya Uganda yafa Togyo nagimanyi. Kyova olaba yagambye okusaba kwe kubeere Lubaga. Mu kye mutamanyika nkibabuulire Ssaabasajja Kabaka yabadde agenda kusiima ajje agabula abantu be wabula ku bantu bawadde kaadi ezibayita mwagiddemu abawunyira Ssaabasajja Kabaka ziizi. Tosobola kuyita Agnes Naabaluga oyite Sarah Kagere oyite David Wasajja oyite Mpuuga de Mapuuga then oyite ne bwe yagobye ku mulimu Namika n'abala bonna nga batemu abamanyi bwe bali Ssaabasajja Kabaka bali tasobola kuyimirira waawo. Ku birthday yaliko nani? Ku birthday rally yaliko nani? Gwe mulabye olwo nga azze ku birthday rally kwali Ssaabasajja Kabaka ebadde ebulayo essaawa mu n'ekitundu wamwetaagira atuuke nembatirayo ekiwadde kigamba nti ebitundu 7 ku buli 10 Ssaabasajja Kabaka tagenda kusiima kulabika tekibaddeyo azzeeyo kubanga akimanyi takyasobola kwiriraanya abantu omanyi nti baali bamuliddemu olukwe n'akasajja kennyini mukatunuulidde mu kereziya kabadde katunula mpwangali ng'embaata esudde ebyana mu mwala nga katwakaavu. Temusoma bubonero mwale mokusoma obubonero nti akasajja bakagoba yakeeta mwata kyayagala kulabikako nako mu public lwakuba temusobola kukiraba. Karabata sula kumira ne Mayiga adde kuli atandika okuba simukiti atandika okweraga yeetale nga wakagatta akamu kubanga aba ayagala bakole bamulabe kati gwe yagobye yalemedde mu kifu ate abeere n'oyo abamuwa obuto we bali abamuloga we bali olwokuba nti baagala kulaga kifaananyi n'olulimi lw'omubiro nyiri kulaze Mayiga nga buno obutama buno obutama busitamye yenna ali mu galubindi yenna ali awo kati wenjagala okuga nti Ssaabasajja Kabaka asoma amawulire TV azaba n'ebigambo bimutwalira muga nti waayi ensonga eri bweti akasajja bakagoba dda kati eno video yali njagala mugirabira oba myezi emeka nga mujja kujja biga bibategeeza obulungi ti Obuganda Ssaabasajja Kabaka yakowadde buli muntu ali Mmengo kubanga ebadde yanjawulo nnyo mujja kutegeera kati olwaleero
wenjagala okakasize nti bana abasajja ba mafia sigenda kwogera bingi nnyo ebadde mu kusaba kwa leero kubanga mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka wabula n'ebintu bye ngenda okulagako wano naawe otwale obudde weetegereze ng'omuntu omukulu byebiriwa kankuwemu sekendi osooka omulemu kuba batwala sipiidi kansoke nkuwemu kubanga mbatwala sipiidi sooka omulemu katono ekisookera ddala aganye okujja nga tasobola kutulala balabe be takyayagala makwekansaamu kyekisooka ekyokubiri gobadde okimanyi Mayiga bakozesaako ekereziya okunoonya butya Demapuuga bwasinkana Kyagulanyi nga batuukako n'okutuuka ewa Archbishop Paul Ssemwogerere banoonye bakwasaganya Mayiga ne bakwasaganye Kyagulanyi n'Empuuga kyasooka mu Buganda ne kirema ne bakitwala mu kereziya ne kigaana ne bayita ba ereda ne bajjajjaffe ne kigaana gobadde okimanyi nti Mayiga akozeseza opportunity eyo ng'ayisa mu kereziya bakole seating arrangement nga Kyagulanyi alina okutuula n'Empuuga tugenze mu psychology mu ntebe zonna lwaki basetinze Empuuga atule ne Kyagulanyi mu ntebe zonna nga bakimanyi nti bano kabwanango nga bakimanyi nti ki kabwanango tugenze mu psychology kati wano tuli mu forensic psychology eyategese seating arrangement ba MP abalala n'ebitiibwa babadde batudde mu ntula lwaki ono bamusetinze atule no kubanga babadde baagala basiga ekifaananyi kye baali baagala dda public okutegeera ebyo byange lwaki omukulembeze yenna ow'empisa era omubuulirire omufumbirire ng'ategeera bw'akuwa omukono mubuuzaako osituka njagala osooka osoma body language y'ekifaananyi kino video muzirabye omukulembeze yenna oba mukwano gwo bw'akubuuzaako oyimirira n'omubuuzaako omwami njagala tutunulire facial expression ne body language y'ekifaananyi kino